Nazikuno ng'abaana abalenzi babuulirirwa bakojja baabwe ate abawala basenga baabwe be baakolanga omulimu guno nga bano bayambibwako abazadde okuli omukyala n'omwami wabula olutuukidde olwaleero ng'abazadde abamu obuvunaanyizibwa bwabwe baabusuula dda. Kino nno kye kyawaliza Godfrey Kuteesa kutandika ekibiina ky'obwannakyewa ekya Kuteesa Foundation okulaba nga abaana abalenzi nabo bafuna omukisa ogw'okubuulirirwa ku bintu ebigenda maaso mu ggwanga omuli emize, ebbula ly'emirimu, okulaakulanya ebitone byabwe, omutima ogw'okwekkirizaamu n'ebintu ebirala. Ono agamba nga abalenzi bwe beenyigidde mu bumenyi bw'amateeka omuli okwekalakaasa n'ebirala era nga alina essuubi nti ajja kukola enkyukakyuka eri eggwanga mu bbanga eritali lyawala. Nze kye njagala right now to be able to achieve nti singa omuzadde afuutukayo n'agamba nti gwe genda wakojja wo oli akomentalinga kukamentawe buli wiiki genda oyogereko nekojja kati abazadde tulina abazadde bangi abakyala single mothers tebalina bataata b'abaana tebaliwo ate nga naawe okimanyi maama omwana tosobola ebigambo by'osobola ogamba omwana omulenzi tebisobola kuvuga nnyo singa omwana omulenzi musajja abimugambye ekyuma kiwagala kyuma ne gavumenti nevuulukayo nayegamba nti no we are creating a mentoring club oba okuwagira grassroot programs weziti nga tekuli conditions attached kuba kati gavumenti nosaba ebitongole ebyenjawulo bijja kuleeta conditions mukolewo muti. Abazadde abasajja bakozesezza omukisa guno okubuulira abaana bano ku ngeri gye bayinza okuvvuunuka ensi ejjudde obumenyi bw'amateeka ng'abamu ku bazadde bwe bannyonnyola ku nsonga eno. Kubanga twalabiridde baana kiba kitegeeza nti eggwanga erigenda okubeerawo gye bujja lijja kubeera lyabo emisingi etaalabirirwa etaakuzibwa mu ngeri eyo gye tulina okulaba nga tukuza abaana. Obuzibu obubeerawo obanga olina eggwanga awali abaana abatalabiriddwa kiba kitegeeza nti emisosoze nga obulyake nga obuli bw'enguzi nga obukumpanya nga obutali butubulamu biba byeyongera. Okulaba nti nsobola okubeeramu n'abavubuka bembuulirira ne bentunuuza mu bituufu ne balema kulowooza nti bye baagala okwetuusaako nga baabavubuka olina kufuna kuyita mu makubo agatali malungi. Olina okumanya kiki oyagala okuba. Abaana bano abamu baggyibwa ku nguudo, abalala bavuzi ba boodabooda ate abandi baaviibwako bazadde baabwe, abalala bakyabayina era ng'abamu ku bo abasangiddwa nga babuulirirwa nabo tebalesseeyo kulaga mbeera mwe baatambuliranga naki kye batunuulidde. And actually, by the time he died, they were even not separated. Separated. So, me, like being brought up in this motherly way, girlish way, most things that I know, though they are good, they're beneficial, I find there is a need of having that management. Okuba wenavayo nagamba anyina okwekolerera ennyo neme ate kubeera nga ye neme kubeera oba neme kizza kwogwa omutindo nga ye nengamba kankole kubanga waliwo ne life wenatuuka nga ndina emikwano gyange nentuuka nga tetulina na kyakulya for 1 week sina kyakulya naye nga sisobola kukuba ssimu kuba mmanyi namukubira ajja kuŋŋamba ani yakugjewa. Newankubadde nga embeera eri bw'eti mu nsi wabula ekyebuuzibwa gwe omwana wo omwagala kufaanana atya gye bujja. Yiisa Kigongo ku lwa Channel 44 Oluggulo.